Inside Story Uganda, real source of political updates. Kimpe essuubi n'okumanya nti bwe nnateekamu amaanyi ddala ku ebyo bye mbalambikidde ebitusoomooza nga bannakawempe North, tujja kusobola okubeera nti tubiggusa. Tugenda kuteekawo emiwaatwa, tugenda kuteekawo okusaka ekw'enjawulo, tugenda kuteekawo enkolagana mu bakulembeze ebadde teriiwo. Okulaba nti Ssegirinya wabanga yasobola okuteekawo omukolo mu myezi 3 gyokka, gwe mu mwaka omulamba olina na kinene nnyo. Era njagala okukkaatiriza ensonga eno nti ndi muyizi nnyo olw'engeri omubaka waffe omugenzi Honorable Ssegirinya gye yatwalamu ensonga ze. Mbadde nga nzizayo obutambi nga mwetegereza era mbakakasa nti njize era nsomera nja kusobola okubeera nti ntuusa obuweereza obw'omuggondo ate obwakasameeme olw'okuba tulina okukikola nga mu mwaka gumu. Well, tuze tulaba by elections nyingi okuva we twava mu kalulu ka 2021 era nga NRM eze eyera by elections ezo zonna, especially ku level ya parliament. Does that also give you hope that perhaps ne Mukawempe ogenda kuyisa mu Jjenje Kalu? Kawempe mu butuufu ffe nga ab'NRM era nga nze candidate wammwe nina essuubi ly'amaanyi nnyo titugenda kuwangula akalulu kano. Nakugambye nti ffe nga ab'omunju tugezezzaako okubeera nti bakaada baffe tubazuukusa mu nzuukusa etabanga nawo. Okuva we twetegereza ebyava mu kalulu ka 2021 nkugambye nti Kawempe mu yellow books zaffe tulina abalonzi abasukka 5,000. Erinnya n'ennamba tulina okukwatagana kwe kukwataganyeemu okw'omuzinzi okugenda okutuleetera obuwanguzi, olw'okuba obuwanguzi olina busookerwa ku babo. Olina okubeera nti obawaliriza wabeerewo support ku candidate wa NRM ate nga njirabawo sebo. Well, strategy eti ki? What's your strategy mu kalulu kano? Sebo strategy nze mu mbeera zange siyinza kujja wano ku TV nenjikola ki nenjibagamba, naye ndi mu kukunga akalulu ka NRM ate ndi mu kukunga akalulu konna akalala wabweru wa NRM nga nkozesa obukoodiyo obw'oku ttaka okutambula okubeera nga nsaba akalulu n'engeri endala zonna zesigenda bagamba wano Ssebo Mwami Adamu. Hajat, abantu abakulaba eyo abalonzi mwe bannabyabufuzi, not you in particular but bannabyabufuzi, abantu abamu baga nti mujja ne musuubiza ensi n'eggulu era nabo boogamba batakoledde bantu ebigambo byoyogera almost nabyo bye baakozesa nga banoonya akalulu. Yese tolowooza nti gwe munoonyamu akalulu mutadde mu kaseera akazibu oga nti okay Hajat Nambi byayogera bye bituufu gwe nogenda naye nga ne baavuganya nabo boogera ebigambo bye bimu. Njagala okugamba bannakawempe North that ababa abagamba ebigambo tebaali Hajat Nambi Farida era njoze ekyo mukikakasa bulungi. Njagala okubasaba omukisa gw'obuweereza kubeera omuweereza wammwe nti mundabe mu buweereza bwange nga Hajat Nambi gye nvuddewo omuntu alagira ddala ekituufu kw'oyo omuntu zize nga mpeereza abantu ng'ate oluusi n'obuweereza obwo buviira ddala mu nsawo yange nze ng'omuntu. NRM yesinga abaka ba parliament abangi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Do you really think they need another member of parliament? Mwami Kungu. Ssebo Mwami Kungu nga bw'omanyi ebyensi eno ey'okuvuganya tewaliba lunaku lw'ogamba nti nja kulya ekyemisana ekyeggulo nemekola kirya. Nga bw'olaba nti ab'NRM mu parliament ffe tusinga tugenda kuvuganyizira ddala okulaba nti tugattako NRM omulala
mu Kawempe North constituency. Olaba ekitundu kino eky'e Kampala tetubadde nnyo n'abaweereza bava mu pati yange ya NRM era manyi nti singa tufuna obuwanguzi buno bugenda kubanga bukoze political statement ennene ennyo Ssebo. Ekyo kireeta ku kibuuzo Hajat nti tusigaza almost omwaka gumu ogenda mu kalulu ka bonna kyetunalaba mu Kawempe regardless of what the outcome will be olowooza kigenda kutuwa ekifaananyi ekinene ku kalulu ka bonna ka 2026. Ekyo kituufu nnyo Ssebo era we kigenda okuba akalulu kano aka Kawempe North constituency kagenda kulaga amaanyi obuwagizi bwe buli oba giyite political statement egenda okutambulizibwako obululu obugenda okuddingana ku maaso. Okay, let's look at the situation. Hajat Nambi tawangudde kalulu okusinziira ku kakiiko ebyokulonda. Will you concede defeat oba ojja kubeera nga bannabyabufuzi bwe tumanyi bulijjo abawakanya buli bakivudde mu kalulu? Ssebo okusinziira ku byenkunnyonnyodde n'obukodyo obulala bwe neerekeddeyo bwe sikunnyonnyodde wano ku mpewo za Next Media Sanyuka TV, nina essuubi insha Allah nga Katonda antaddeko omukisa gwe era nga n'omukisa omanyize bwe mba nsaba akalulu nga ntambudde eyo nga mbeegayirira okumpagira mbasaba omukisa mbakasaba essaala ne mbasaba n'akalulu. Manyi nti bantu bangi muli mu kunsabira mmwe bennyini bentuuseeko mbasabye essaala zammwe mbasaba munsabireko nga nange mmanyi nti ngenda kubeera buwanguzi. Ssebo olwaleero nfunye essaala ez'enjawulo ezivudde mu bantu babiri abasoose babadde basumba benkyaliddeko awo mu Kyebando ne basindika essaala. Bwenvuddeyo nengenda nensinkanako ampita maama Supreme Mufti wa Uganda eno era naye n'akoleeza essaala. So kati mmanyi nti Katonda ali wamu naffe mubeere bagumu. Ensolo ku kizigo kweri Hajat Nambi Farida ye mubaka addako mu Kawempe North constituency. Waliwo opportunities z'olaba ku bantu b'oli nabo mu race noga nti abavuganya bano oba bevuganya nabo kino ne kino tebakikoze era awo ndabawo omukisa nti ngenda kuyitira awo? Mwami Ddungu mbamba wadde mbadde nkusaba for example ezoga nti bangi balemeddwa okwegatta okufrontinga candidate omu nga opposition. They are bringing different candidates. Do you find that as an opportunity for you? Ekyo Ssebo era ebeera opportunity ya mugundo nnyo okubeera nti nga opposition tebeegase wamu ne bafielding omuntu omu bwodda ne bamudda emaki emabega ne bateeka amaanyi gaabwe, naye nga nkukakasa nti naffe bye tukola nga mu pati eya NRM naddala okuleeta okurecognizing okukunga okumaamira bakaada baffe baveeyo balonde ku mulundi guno kigenda tuleetera obuwanguzi obw'amaanyi. History has it, based on the by-elections zetulabye ebbanga lino lyonna, NRM zewangudde abavuganya bagamba bababbye. Okay? Mubaddemu okubbira, mubaddemu okutiisatiisa abalonzi naddala ku lunaku olw'okulonda tetunnatuukayo eyo, but there is an impression that NRM mwetaba mu kubba, especially by-elections. Aboogera bino bagamba ki in regard ku kalulu ke tugenda mwaka e Kawempe? Njagala okubira omulanga bonna bekikwatako okukuuma emirembe, okubeera nti tetwenyigira mu kubba bululu mu sayidi zonna, kozi oyinza n'okusangayo ab'NRM abagamba nti opposition naye ekola ki ebeera nti omukulembeze wange yavaayo lunye
n'agamba ayagala mutwale yabagamba nti ayagala mumutwale mu kkooti oba byayogera bw'anajjayo bwino tebigenda kulumiriza bantu olabe wano ng'eggwanga lifunye akatyabaga so mbakubiriza mwenna ababba obululu oba oliwo NRM oba oliwo opposition tubeere nga nti omuze ogwo n'abakubiriza okulonda tubeera tukutuusa kunfeete tusobole okubeera nga tufuna akalulu ekyo kyennyini Hajat kyenjagala oyongere olambike President Museveni ali ku record yaga nti abavuganya baamubba obulwa kadde kalamba wano mu Kampala okay bw'ogenda nabo mu kalulu ate era mu Kampala oyina enteekateeka yonna ku kino ku kuziyiza kino okubeera bwe kibanga kyaliwo omanyi General President Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni alina omukisa munene nnyo okufuna amawulire mangi nnyo agakwata ku ggwanga lino nga bwe namuwulira akyogera nga naawe wamuwulira akyogera ye muntu gwe mmanyi eyakisalira amagezi okubeera nti tekikola ki tekiddamu kubeerawo nti kati wano we tuli tugenda kubeera ne election nga terimu kumubba oba kutubba ffe ab'NRM kati nze nga weewe mumanyi nti abeera n'ebitongole bingi ebimuwa amawulire agava eno n'eri yakitegeera ate mu kukitegeera kwe nga bwe mumanyi ateekwa okuba nga yakisalira amagezi tuleme kudda mu ki mu muviyo egyo inshallah so gwe tolina strategy yo rather toyina nteekateeka yonna ya in case nga kibaddewo okukiziyiza gwe weesize mwami Museveni president rather chairman w'ekibiina kyo sebo nze njagala okuteeka obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda olw'okuba buli muntu abeera n'olulimbi lwe nze ndi candidate manyi nti bali be bavunaanyizibwa mu kuteekateeka ki ebyokulonda manyi nti gavumenti ng'eyita mu bitongole ebyenjawulo esobola okuteekawo obukuumi electoral commission esobola okuteekawo emitendera tuyinza okuyita mu kalulu kano nga tetufunyeemu kwemulugunya so nze kansigale nga ndi candidate maybe okutegera bulungi bwonga nti ogenda kutambulira mu mukulu gwa Honorable Muhammad Segirinya Hajat otegeeza ki because emuko bye twalaba Honorable Segirinya akola yatandika eddwaliro yagiyitanga Kawempe North Hospital eryawo omanyi weeri wansaawo ekyebando twamulabako nga akola ebintu yeetika TV twamulaba nga ajja n'ayogera eri abantu yeyita Mr. Update tumulabye nga azoganya kajja tigwe osobola okuzoganya nze bannakawempe North n'abantu baffe aba Kampala district n'abaggwanga okutwaliza ewamu ngenda kuzoganyiza mu buweereza ekyo kyo mukisuubire nyinza okuba sisobola kuteeka TV ku mutwe gwange ng'ekyo sinyinza okuba nga sikisobola naye ng'okuzoganya kwange mu kusuubira ennyo mu buweereza n'okubeera nti tuyimusa omutindo gwa Kawempe North constituency ebeere nga constituency eyeebuuzibwako constituency kwegamba eyagalwa abantu erabibwako abalala ekyo kyenyinza okubasuubiza mpozi ekyeddwaliro already ndi director mu ddwaliro era nsuubirira ddala okugulawo eddwaliro mu Kawempe North constituency. Well, tugende again mu parliament gyoyagala okugenda. There is a section of Ugandans abalowooza nti we have a big, we have a big number of legislators. Tulina parliament nene, babaka wa parliament bangi bwogerageranya ne size y'eggwanga n'ebyenfuna by'eggwanga. What do you think about that? We have over 500 legislators. Do we really need this huge parliament? Era abantu be basalawo mwami Kungu. Abantu be bagenda okusalawo okukyusa ebbaga eryo. Olowooza kihajja twetaaga ababaka ba parliament bano bonna. Ababaka ba parliament basobola okubeera abangi, basobola okubeera abatono. Naye mu butono mu bungi bwabwe
kiyinza okuba nga kisobola okukyusibwa abantu nga bagoberera amateeka nga bwe galina okubeera nga gakatambula naye nga kyemmanyi olwaleero ekifo kya Kawempe North kikalu kyetaaga bailo oba mu mateeka agalambikibwa amateeka agafuga eggwanga kubeera nti tukijjuza essebo. Mu 2020 na Charles Omugenzi Segirinya ku mukutu gwa TV ogumu naga nti ebimu ku bintu byali ayayanira ennyo kwe kulaba nga bwagenda mu Parliament ya Uganda ensako oba n'emisaala gy'ababaka ba Parliament gikendezebwa kutuusa ku million 5. Unfortunately yafudde ng'ekyo takituuseeko. Do you share the same school of thought? Do you think this Parliament is a burden ku nsimbi z'omuwoomusolo and there is need at least okendeza ku misaala gyabwe n'ensako yaabwe? Endowooza yange eyinza obutakyukana nnyo. Sisuubira nti omubaka wa Parliament yeetaaga okusasulwa essente ensukkulumu. Sisuubira. Naye nga kyemmanyi omubaka wa Parliament ateekwa okugambibwako mu ngeri gy'aweerezaamu constituency ye oba awo mu kitundu kye mwaba aweereza. Kati waliwo ensako eyo eya constituency wenyinza okugamba nti oba bandibadde bagigaziyaako kulwokuba bw'otunuulira obuvunaanyizibwa obw'omubaka wa Parliament ssebo bakeera ku makya ne bakubikira abantu 3 mu constituency bakuga nti Kanyanya 2 bagenze Ekomamboga 3 balwadde. Kati tubeera ba member of Parliament babeera n'obuvunaanyizibwa bw'otayinza kumanya na muwendo. So nze basobola okukendeeza omusaala pase but ne bagaziyaako ku nsako kye bayita constituency fund omubaka gy'atwala okusinziira ku bugazi bw'ekitundu omuntu kyaba akola ki kyaba akiikirira ssebo. Yes. Well, biki by'ogamba bannakawempe nga tunatera okumaliriza? Bannakawempe North munze Hajjat Farida Nambi mugenda kusangamu ekikubagizo cause mugenda kuba nti yes omugenzi Honorable Muhammad Segirinya ali muweereza mugenda kufuna omuntu omuweereza atazze kwesakiranga ye azze okubaweereza okuweereza okw'amazima. Mbasaba nga 13 March mwenna muveeyo mu bungi mulonde Hajjat Farida Nambi ku kifo ky'omubaka owa Kawempe North Constituency. Temugenda kubeera nti mwejjusa era nze mbagamba nti siganda kubaswaza nja kusobola okubaweereza byenzize enkola okuva embaga yonna gye mpitidde bimpe essuubi ku ebyo bye tusobola okutuukako ng'abantu. Nyongera okubasaba essaala zammwe. Mukimanyi nti ebintu bino si byangu, mukimanyi tuli bangi abazze okuvuganya. Musabire Hajjat Farida Nambi Omukama Katonda naye akube mu stamp namwe muteekewo obululu ebisigadde mubitulekere mutulekere okubeera nti tugenda baweereza. Mwebale nnyo okumpuliriza era Mukama abampeera omukisa. Well, ekisembayo tumalirize bwe tuba tufundikira programu eno tumaliriza tubuuza nti Uganda ey'enkya okusinziira ku bye twogedde bino byonna gwe nga Hajjat Farida Nambi waali etaaze efaanana etya? Uganda ey'enkya njagala kubeera nti tuyongera okuyimusa omutindo gw'abantu baffe. Njagala okubeera nti tuyimusa omutindo gw'abantu abakozi. Njagala okubeera nti tuyimusa omutindo gw'ebyenfuna by'eggwanga, ebyenfuna by'abantu. Eggwanga lisobole okubeera nti lisobola okwetengerera mu byenfuna byayo. Njagala okubeera nti tubeera nti at least per capita income oba giyite GDP ebeera nti yeeyongerako mu buli maka. Njagala okulaba nti abavubuka balina bye bakola eby'omuggundo. Kwegamba basically njagala kulaba Uganda ekyuse funa omutindo ogw'omuggundo ssebo. Ekyo kyenjagaliza eggwanga lyange. Kale bagenda basule bulungi.
abatulaba abalungi first of all njagala okubeeyanza okubeera nti yes obudde buzibye naye musigaddeko nga mutulaba mwebale nnyo okundaba mbasaba akalulu March 13th mubeeyo mu bungi mulonda akalulu. Good. Webale nnyo Hajjat Farida Nambi tubadde naye olunaku olwaleero ku Uganda ey'enkya. Leero bwetyo bwe tukoze twagala kwebaza atambudde naffe twegatteko ku Morning Express k'Osanyuka TV enkya ku makya ssaawa 12 mpaka ssaawa 3 ku ssaawa 2 nja kuba ne Khalifa Aganaga oba Sadat Mukibi. FDC yo yagenda nti ono gwe beesize yagenda okubakwatira bendera. Kawempe agimanyi kyenkanawa, Kawempe agiteekateekedde ki, byonna ku makya ssaawa 2 ku Sanyuka. Nange Adam Kungu tuddemu nga tuzze mwakuume. Okwesimba Kawempe North Constituency mu kalulu akaggwa nakola bulungiko Kawempe Division. Okimanyi nti nakwata ekifo ekyokubiri kalulu aka Kampala Woman MP Sebonze Nadira Shamim Malendo wa NUP n'obululu obukunukkiriza emitwalo 10. Obululu obusinga obungi nabujja Kawempe n'obwaddako nabujja mu Kampala Central ewa Chairman Uhuru mu area eyo n'ewalala okujjuliza obululu obwo. So abantu abo bandeetera statistics oyo ne baŋŋamba nti lwaki tofunza amaanyi gonna g'oyina n'ogateeka mu constituent emu bweti nekisobola okubeera nti ekifo ekyo okivuganyaako. Kati bwe baŋŋambira nali already envuddeyo nga nangiridde nti ngenda kujja ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala era nange nasooka kugamba nti kyemuŋŋamba nedda sigenda kikola kisobola. Ate n'ekirala nayagala nnyo okusooka okwebuuza ku flag bearer eyaliyo mukwano gwange Honorable John Fisher Kasenge gumanyi obulungi nga njagala mmanye akomawo oba tokomawo koze etteeka lyaffe erya NRM Act ligamba nti flag bearer waabanga mulamu ffenna tumusimba emabega ne waba wawaddewo ki gwe wabeerawo by election. So saakisooka ki era namusinkana ssebo ne mwebuuzaako ne tunyumyamu. Actually nampeereza ka message the following day nga flag agikoze eki agizizaayo after we yasisinkana abantu president bwe yasindika okubeera nti be baaliidinga omulimu ogwo ogw'okubeera nti bavaayo ne candidate agenda okukwatira NRM bendera. Etteeka lirambika NRM okubeera nti yo either elected oba yo selected. Processes ezebbiri ng'era bw'olaba bannupu bwe bakoze zikkirizibwa mu parties okubeera nti zigobererwa nti okulonda flag bearers. Naye njagala okutwalako nti chairman waffe wa NRM General Yoweri Kaguta Museveni yatulambika n'atuwa ensonga ze twali tulina okutambulirako nga party. Esookera ddala yali tayagala kamyufu. Yatulambika nti akamyufu kaleka abantu bakoze eki beetemyetemye. So yali alambika nti bannanga akamyufu kano tukaveeko abakulembeze be baba balonda ne sects ez'enjawulo ziveeyo n'abantu be balowooza nti basobola era nti yenna bwe tuliba tujjeeyo nga flag bearer abalala bonna tumudde emabega tubeere nga tumuwagira ssebo. Okay, good. Yeah, but again, Hajjat, muno Hanifa Karadi si mumativu n'engeri gye wafuna mu flag. Maybe for the benefit of our viewers, ojja otya okulondebwa ga flag bearer w'ekibiina kya NRM? Okay. Kati nze bagoberera process ey'okulonda gyempise selection process. So you were selected? Yes. I was selected. Selection process eyo yayita mu bakulembeze ab'Akawempe. Njagala okutegeeza mwami Adam Kungu nti nze siri mupya mu Kawempe. If waliyo omupya ate Honorable Karadi nze nayimirirawo mu Kawempe. It was part of my constituency. Nafunamu obululu ninamu ba foot soldier abakulembeze baamu bammanyi olw'okuba Kawempe yali part and parcel of my constituency nga woman MP ate nga nakolamu bulungi. Ne bakwano bange kati bwe tweyita Fantastic 7 ba Honorable Onesmus Mutumba, Honorable Juliet Mamali, bano be bantu betwa campaigning nga since 2020
nga tweteekerateekera akalulu kati bwe babaayo omupya mu Kawempe tayinza kubeera nze ani yakulonda nakukwasa bendera okutukwasa bendera tukwasibwa bendera EC chairperson nga ye mwami Tanga Odoyo. Because you see why I'm asking that question, Hajat, nti Karadi agamba process muwaito okuweebwa flag teyali transparent. Okay, simanyi probably yeetaaga okubeera nti abriefingibwa process eyatwalibwa. Process eyo president yaselectinga committee eyajja mu Kawempe nebeera nga buli kiseera esisinkana abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, branch chairpersons, ab'emiruka chairpersons, abaliko mu informal sector bagoberera emitendera mingi. Kati njagala okugamba nti nze siri mupya mu Kawempe. Siyinza kubanga neesingawo mu Kawempe nga nafunamu n'obululu obungiko nga ninamu abankungira abakadde since 2019 n'otandika kumpita mupya. So ekyo ekintu ekyo it's just propaganda, si kituufu. Embavu n'amaanyi obijjawa ogende Kawempe ekifo ffenna kye tumanyi nti kiri opposition dominated. Yes. And this is not just for today but ebbanga lyonna literally kizze kikiikirirwa babako okuva ku opposition. You are NRM. What makes you think that you'll be able to beat the opposition? Ekisokera ddala nina essuubi ddene nnyo nnyini ddala nti ffe aba NRM tugenda kutwala ekifo kino ekya Kawempe North constituency. Era ekintu ekyo nkyogera nga nkijja ku bino ebintu wammanga. Ekisookera ddala NRM mu yellow books tulina gye bayita yellow books mwe turegisteringa abamemba baffe bakunukkiriza kati emitwalo 5. Omugenzi Honorable Sejjiri yawangula n'emitwalo 4. Olwaleero tukunze twogereza tumaamidde bakaada baffe olw'okuba akalubu oba okanoonya osooka kanoonyeza mu nnyumba yo okumakinga sure nti mukyala wajja kulonda muwala wajja kulonda. So twetegereza 2021 ebintu twabikwata tutya ne tumanya nti abamu ku bakaada baffe ate baasigala ewaka ne batakola ki ne batalonda. So twettanidde nnyo okukuuma obumu, okukuuma entegeeragana mu bantu baffe nga ffe ab'NRM. Ekyokubiri, nina bensanze mu Kawempe North, mukyala Nakanwagi, mukyala Namazze Bwayise nga baŋŋamba nti akakadde ka PDM baakakola ki? Baakafuna. Era ne basobola okukolamu ebintu ebirabika ssebo. Okay, good. So Hajat, bw'otunuulira Kawempe yo Mambuka, Latif Ssebaggala myaka 20 nga yakiikira ekitundu ekyo, then Segirinya emyaka 4 nga yakiikira ekitundu ekyo. You think you can now come and challenge that? Ekisookera ddala ssebo, tewali kintu kyankomeredde mu nsi muno, especially actually mu politics. Propaganda abadde aliwo mu butasoosowaza government programs. Olwaleero mwami Kungo oli munnamawulire genda Kawempe North ogambe nti mu Bwayise 1 n'abalaba ba MBS mulaga emyoga abagifunye mu Kampala. These are real people and these are the voters we are talking about. Njagala okwebaza abantu abakutte PDM for instance. Nti akakadde ako kasobola okutuuka mu nsawo z'abaki z'abatuuze z'abalonzi baffe ne basobola okukolamu ebintu. So olwaleero narrative oba giyite emboozi eriyo kati bagamba nti ate ewavudde ettooke lino tetuyinza kuvaawo. Basuulirayo ekirala ekisinza okuvaayo. So tubasaba bannakawempe North nga NRM led government bwesobodde okubakolera ebintu ebyo ebivudde era nga abantu babimanyi
bagenda kusobola okubeera nga batuyiira obululu nammwe mwewuunye. Hajat, nja kujja ku nteekateeka z'olina nga ayagala okukiikirira abantu b'e Kawempe ne ekika ky'omukulembeze Kawempe kye yeetaaga, but let's again talk about that. Mu kalulu ka 2021 NRM ya performinga bubi nnyo especially mu Buganda naye okusingira ddala mu Kampala nti divisions zonna zawangulwa opposition. Ekifo ky'omubaka wa parliament omukyala opposition. Yes. Do you want to tell Atlava nti parish government model yokka esobola okutubanga yakyusiza perspective y'abalonzi n'engeri gye balavamu ekika ky'omubaka alina okubakiikirira? Mwami Adam Kungu, nkugambye nti ebyobufuzi bye bisinga okubeera ebintu ebikyuka. Olwaleero waliyo kino, ekirala waliwo ekirala. Ekyokubiri, nkugambye programu emu. Tulina kye bayita Presidential Skills Program. Bino byonna oli munnamawulire osobola okugenda ku ground e Kawempe olabe abantu ababenefitinze from those programs. Ekyokusatu, emyoga gyennyini. Nkugambye nga Next Media mbalabye nnyo nga mukwata ku mulimu ogwo ogw'okulaga baani ababenefitinze from those programs. Nkugamba olwaleero ekigambo eky'obunnabbi NRM egenda kufuna obuwagizi obw'omuggundo mu Kawempe North olw'ebintu ebisobose nga luli tebyasobola kusoboka. Njagala n'okulaga example yaffe eya Fantastic 7. Tujja kujja ku Fantastic 7. Okusobola okay. Mu Kawempe North oli ki? Oli mutuuze? Oli what are you in Kawempe? Sebo ndi mutuuze wa Kate Falao e Kawempe Mbogo. Though nina eddwaliro emabega wa American Embassy mu Makindye Division. Oh. Yes. Well, tuliko ku ba aspirants abalala. Yes, sir. I've been listening to some people nabagamba Kawempe ng'eggwanga lina okutwaliza wamu eri youth dominated bavubuka be basinga obungi and some people actually think maybe they need omuntu w'emyaka gyabwe okubeera nga bakiikira mu parliament. What do you have to make of that? Kawempe oba obukulembeze bwonna bulina kubeera nga butambulira ku muntu eyewaddeyo okubeera omuweereza. Bw'otunuulira gye nvudde wange nze nga Nambi ne bwe nkubuuza obuuza nti Mwami Adam Kungu wasooka kundabawa era nga nkola ki? Mbadde mu buweereza obw'abantu ne bwe neegeraageranya n'omugenzi Ssejjirinnya. Ssejjirinnya Mukama Mungu amusaasire era amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Yaweereza era obujulizi bwe mba nkola door to door nga mpita mu bantu bategeeza baŋŋamba nti Ssejjirinnya yalinga atutuukako, Ssejjirinnya yalinga atufaako, Ssejjirinnya yalinga akola ku by'obulamu, Ssejjirinnya kino era kyova olaba nti nze ng'abadde mu buweereza obw'abantu ate nga ffe tukonkona ba policy makers nga bw'olaba nti buweereza bw'abaana tukonkona komiti y'abaana mu parliament. Ngambye era kyekimpa obumalirivu ogamba nti kaŋŋende nange poliisi wezikola ki weziri. Mbadde muweereza mu community naye kanve wano mu Nambi Children Initiatives, mu Union of Muslim Women, mu Nambi mentoring programs, ŋŋende wali ewava policies, ewakolebwa policies oba oli awo this bread and butter kijja kuvaamu omuzinzi omutuufu. So sebo good. We shall get there again because manyi oyina plan eri banna Kawempe and I'll give you time to talk more about that. But again, Hajat, FDC yayungudde omuvubuka bamuyita Khalifa Aganaga. Yes, sir. Nope yalese Luyimbazi na Lukoola. Yes, sir. N'abalala. Oyogera ki ku ba aspirants bano ku kifo kino? Do you find them to be, you know, serious challengers or you're convinced nti bannakawempe gugo bataddeko amaaso?
njagala okweyogerako ssebo versus okwogera ku bantu parties endala beereese. Njagala okugamba abantu ba Kawempe North that mufunye munze omuweereza ow'amazima mu buweereza bwe. Njagala okubagamba nti ngenda kusobola ddala okuyimirira mu bigere bya Honorable Muhammad Ssejjirinya, Mungu amusaasire gy'ali. Abasigadde bonna parties beereese tuli ready ffe nga NRM. Ndi ready nze nga Hajati Nambi Farida okubeera nti tugenda competinga abalonzi bakole ki? Basalewo bagenda okutwala. Sebo njagala nkuzeeyo kwemabega ku gyenvudde wange. Nze nayingira ghetto Kamoncha mu Kifumbira 2001. Nze Nambi oyinza obutandaba nti nsobola okusamba tteke emabega naye nina abantu bange abaana bange benzadde abayise emikono gyange nga mbasomesa. We've educated, tusomeseza abaana abasuka mu 100 nga kati mwe muli n'omwana wa Honorable Ssejjirinya omugenzi gwe bayita Sharifa Najjirinya. Nze nali bwe nagenda mu Kawempe nasiŋŋaanayo nnyina mukyala Mariam. Ne tubeera bamukwano ngera kampeyina wange. Saamanya nti lulukeera luno nga ne Sharifa Najjirinya naye muzadde mu baana benzadde. Kati oyinza okundaba wano naye ghetto endi mabega. Mu Katanga naliyo ate gano mazima. So nina abantu bange abayinza nange okuneetooloola n'ogamba ate kati kiki kino. Well, look, the leading opposition party mukuleta flag bearer we twalabye omuliro ogw'amaanyi. Literally wali bado bwo kirabira ku ngulunzo nti almost Kawempe yonna yabadde ku buweerende okulaba ani ajja. Kino tekyakuyigudde ettama. Sebo mu buli lwokaano njagala ojja weetegese. Nze nga Nambi Farida nina amazima agannamaddala mu buweereza obw'abantu. Ekirungi neesimbawo mu constituency eno. Njiinamu ba foot soldiers, njiinamu abakulembeze abanzikiririzaamu. Omanyi buli bw'oweereza Katonda akuteekako omukisa gw'oyinza okubeera nga tomanyi. Kati olwaleero ombuuza nti Nambi wafuna otya flag? Oba oliawo bye mbadde nkola kwe baasinze oba oliawo nkugamba the kind of person that I am. Obuweereza bwe nkoze enneeyisa gye nneeyisamu n'abantu yandeetera okubeera nti bantunulako nembeera nga nascoringa ku bantu ab'enjawulo abatuselecting. Twogere Kawempe Hajati. Oge nti ojja kufiitinga ojja kujja mu bigere bya omugenzi kati Honorable Muhammad Ssejjirinya. Kawempe mu kaseera kano yeetaaga mubaka afaanana atya? Ekisookera ddala Kawempe ekungubaga yafiirwa omubaka waayo. Omuntu ateekwa okudda mu bigere bya Ssejjirinya, omugenzi Ssejjirinya ye muntu agenda okugenda mu Kawempe si kwekubako nfuufu naye ng'agenda kuweereza abantu. Abantu b'e Kawempe beetaaga love. Abantu b'e Kawempe beetaaga okubeera nti bakulemberwa ng'oba representinga, ng'obabeeramu, ng'obayamba, kyekyo kye beetaaga. Obaggyeko ekikubagizo eky'omuntu waabwe gwe baayagala ennyo ate okubayitamu kinyongedde n'okumanya engeri gye baamwagala. Okubeera nti leero omukyala Mariam Nalukengo omu ku bakyala ba Ssejjirinya mukwano gwange ayongera okundaga embeera gye baayitamu okubeera nti baatuusaawo constituency. Njagala okubakakasa, njagala okweyama nti ŋŋenda kubakolera nga nze saagala kwekubako nfuufu nze nga Nambi. Ŋŋenda kubeera nti mbakubagiza n'ekikubagizo ky'omukyala omuweereza ow'abantu agenda okukola emirimu gya paalamenti egimanyiddwa ng'okubakiikirira, okubaga amateeka, kutunula mu budget za gavumenti n'okuba representing, okundabira ddala nti nwanirira ebintu ebiri mu miruka gino 9 ebikwata ku bantu baffe ba Kawempe North.
Good. Well, oyina plan ki eri bannakawempe especially mu kaseera kano akasigaddeyo okufundikira ekisanja in case singa oba oweereddwa omukisa okuweereza bannakawempe? Ekisookera ddala tulina ebintu ebikyatusoomooza mu Kawempe North. Ekisookera ddala bikwatagana ku kusaka, ate nga njagala nkakase bannakawempe nti nze gyenkonkona mmanyiiyo, ate nga gyenkonkona okuggyako okugera kwa Katonda era bye bakyali mu buki mu bukulembeze. Ngenda kukonkona abantu abo ng'omubaka waabwe, nsobole okubeera nti tuddaabiriza enguudo ezikyali embi, nsobole okubeera nti tuyoola ebisasiro, ate nga already nze ssebo bampita Nambi ow'ebisasiro n'abakanya edda n'eddimu ery'okuyoola ebisasiro, era bannakawempe mbagamba bugambi nti mufune ebisasiro bituteere bye tusobola okwanguyirako okubiggyawo, mugenda kulaba nga mpitamu nga njoola ebiki ebisasiro. Kawempe erina abavubuka bangi ng'era bw'okyogeddeko. Ngenda kubeera omubaka akwatagana n'abavubuka mu kubabangula talanta. Abamu bannamizannyo era already nabakanya edda ne Honorable Nambi Farida tournament eri mu kukwazza, era abaana buli bwe mbamanyenya mu mikono awo nga mbayitamu okubalaba nga leero bwe mbadde Komamboga Central tubadde tuzanyira omupiira nga mu butuufu beebaza baga nti weebale kubeera nti otugyeeyo. Njagala kubeera nti mbasakira ebisaawe eby'omulembe, tunuulire ekisaawe ky'Ewambogo, tunuulire ekisaawe ky'Okuttaano, tunuulire ekisaawe ky'Ekomamboga Central we tuvudde, bisaawe si bya mulembe n'akamu. Kati njagala kukwatagana n'eddimu ery'okusaka. Ery'okusaka mbagambye nti Nambi Farida nze gyenkonkona mmanyiiyo, munneesige mu ekyo, ate sizze nze kweggyako nfuufu, nzize okubawa obuweereza obw'omuggundo ate obw'amazima. Practicality ya kino eriwa because bwe tuba nga twogera ku leero February 12th meaning tusigazza myezi bwezi okufundikira omwaka guno. Kati njagala nkuwe ekyokulabirako. Is time on your side? Do you think that remaining time ebbanga lino lyokka erisigaddeyo tuyingira akalulu ka 2026 linaakusoboza okutuuka ku bino by'oyogerako? Sebo already byenjogerako omupiira gukwaza boxing, abaana b'ensanzi abaagala ebikonde naddala wabava mu zebra coach Mayanja mbonga nabo nga bo baagala okyogera. Bino byonna byenkubulira bikolebwa olwaleero. Nina we nagenze mu Kawempe 1 awo mu Kisowera nga tewali mazzi, neefuna amazzi agayamba ku bantu. Nasanze bamaze ennaku nga tebalina mazzi gakola ki gakunaaba gakozesa bintu byabwe. Kwegamba ebizibu oba challenges ebitusoomoza nsanze bingi naye nga tugenda bikwatako mbakakasa koze gwe omutima gwendeete Kawempe North. Yeah, but you see Ajit bw'oyogera ku bitatambula bulungi mu Kawempe. Kawempe yemu ku division za Kampala. Bwe twava mu KCCA ne tuleete rather mu KCC ne tugenda mu KCCA, literally Kampala yadda mu mikono gya central government. So bwebanga oli bitatambula bulungi nga Kasasiro, Emyala n'ebirala mu Kawempe, oli bwaga nti gavumenti yo eya NRM yebivunaanyizibwako. Lwaki ate gwolowooza nti gwe wa NRM gwagenda okujja obikoleko? Sebo President waffe General Yoweri Kaguta Museveni azze akyogera lunye nti oluusi munsindikira abantu besisobola kutuula nabo olw'okuba tulina enzikiriza ez'enjawulo. Njagala okukakasa abantu ate nze kati nga mmanyi nti mutegedde, mmanyi nti ekituufu mukitegedde, era gye tuyitidde mutugambye nti ekituufu kati mukimanyi, kyemwagala mukola ki mukimanyi. Mulonde omwaka owa NRM agenda okusobola okubakonkonerera General Yoweri Kaguta Museveni oba ne gavumenti, mulabe oba ebintu ebyo tebiikolebwe. Ate byokka ebitono bye tusanze, for instance ebimotoka bya kasasiro ffe byetusobola okusaka nga ebisasiro bibadde bijjula mu bantu ne bibeera nga bigenda nabbaleetera endwadde. So nze kyeŋŋamba mwami NRM on NRM appointed by the president. Anti kati sooka owulire NRM
singa yebanga ye mubaka wammwe ng'ate agenda kusaka mu gavumenti ey'NRM kintu kino kibeera kyangu mwami Kikungu simanyi kyakulabikako kye nnyinza kuwa naye kikwanguyira okutuula okuteesa n'omuntu gwe mukaanya naye ssebo. Well, Hajat, again I need to ask this. What makes you think that you're the best for the legislative job? Lwaki gwe? Why you in particular? Ekibuuzo ekyo njagala okukiddamu nti ndi mweteefuteefu munze ndi w'amazima munze mu kugamba nti nzize okuweereza abantu gye nvudde wange mwenna mumumanyi nze mbadde founder director wa Nambi Children Initiative ekitongole ky'obwannakyewa ekirabirira enfuuzi eziva mu ghetto. Omukululo gwange gwa buweereza era nze mbagamba bannakawempe temubuusa Hajat Farida Nambi Kalulu mukampe nze mbaweereze nga ne gye mpeereza gye ŋŋenda okwonkona okujja bye ŋŋenda okubaleetera mmanyiiyo mukole ekyo nze naffe mutulinde tubakolere obuweereza. So nze gye nvudde yange mwami Adam era nakugambye nti beera nnyo nga weebuuza ekibuuzo Nambi ono tumulabye akola ki mu bulamu bwe oba obuweereza eri abantu. Abantu baagala mukwano baagala baweereza baagala babeererawo byebyo byensobola okukola kale kyova olaba nti neesowoddeyo okubeera omu kwabo abagenda okuvuganya kansabe nti okuvuganya kugenda kubeera kwa mirembe tubeere nga tudelivaringa. Bw'oyogera ebintu bino binyuma okuwulira. Okay? But is time on your side. Sebo nkugambye nti Kawempe North si mupya gyendi. Simanyi lwaki as a legislator, as an MP. No. Yes. As a leader trying to be elected by those people. Kati nina gye nvudde ne Kawempe North eno ebadde part of my constituency. Already buze bwe nazze okubeera nti ngamba nti nze okwesimbawo. Tulina ebintu bye tuzzeera tukola era ebimu bikyagenda mu maaso Sebo nga byo by'amazima ddala. Kati tusiŋŋaanye we tuba tusiŋŋaanye tuyinza okuba nga tusiŋŋaanye challenge ezisukka mu 10 ne tujja nga tukwatako emu ku emu mu kugezaako okulaga abantu baffe titujja kusobola okutambulira wamu n'okweŋŋaanya ebizibu bino ebikola ki ebibaluma. Well, are there some particular individuals you are afraid of Muresen? Afraid of no. I can remind you, ena munnamateeka Luyimbazi na Lukola. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Olina Khalifa Ganaga o FDC. Mami Sadat Muchibi. Sadat Muchibi. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Olina munno Hanifa Karadi. Yes, sir. Olina candidate wa PPP. Bwobatunulamu, is there at least goga nti ono mwekengeddemu ayinza okumpa challenge? And why? Sebo, nze neesimbyewo n'abo abantu bonna b'omenye. In fact, n'owa DP tetunnamutegeera. Simanyi oba agenda kubeera Shakira Nagujja, tubeere abakyala babiri mu race, oba agenda kubeera Henry Kasacha, oba John Bosco Mayanja. So, bo tebannalangirira naye nga baatulaze nti nabo bakola ki bagenda kulangirira. Nze ngamba nti may the best candidate win. Is there any particular candidate or rather aspirant you're afraid of? No. You think you're the best mu bano bonna? Njagala okugamba nti ngenda kuvuganya bulungi nabo bagenda kuvuganya. May the best candidate win. Good. Well, Hajat, ogenda oli mupya mu Kawempe. Waliwo ebifo ebiri specific mu Kawempe byoga nti singa nfuna omukisa ekifo ABCD mu Kawempe njagala kuteekawo nnyo concentration yange mu kaseera akasooka nga nakafuuka omubaka. Actually nze sigenda gamba nti before particularly but groups
Groups. Yeah, groups. Bwe mbadde nkola research mu Kawempe bwefaanana kati n'ebintu ebikyatusoomooza bye tulina okukwatako. Ntunudde nnyo ku ghetto ate nga era siri mupya mu ghetto. Ntunudde nnyo mu bavubuka. Ntunudde nnyo ku bakyala ne kye bayita okubangulwa mu by'okusuubula mu by'okkola. Ntunudde nnyo ku mwana ow'obulenzi. Ntunudde nnyo mu kutryinga okubeera nti tufuna networks mu bakulembeze ab'e Kawempe nga tusobola okubeera nti tuvaayo n'omulamwa ffenna ne tugwenyigiramu ne tukolera wamu. Ne bwe tuba nga tetuli ba pate y'emu kale kwegamba nze siyinza because Kawempe ebizibu biri nnyo mu bantu mu groups z'abantu. Kyogamba nti gundi kati oyinza okugamba nti gundi ono abeera wa Mbogo ono weekanyanya naye ng'ebintu ebibasensera bye bimu. So njagala kufokasinga ku groups. Omuntu bw'aba nga ava mu Kakungulu mu Kawempe 1 oba ava mu Central Komamboga oba agenda kuvaawa mu kitundu kyaffe kyonna kyonna eky'e Kawempe North, singa naba agwa mu tulubaza groups ezo ze njagala okusooka okukwatako nga group nga sisosodde ate nga nkolagana nawamu n'abakulembeze both ab'e NRM n'abatali ba NRM kozi mu buweereza mulina okubeera nga muteeka emitwe wamu okulaba nti muweereza abantu bamu. Bizibu ki ebisinga okuba eby'amaanyi mu Kawempe? Ekisookera ddala tulina kasasiro naye kati nga tumufubyeko. Kasasiro kibadde kintu ky'amaanyi. Waliwo enguudo ezeetaaga okukolebwa okugradingibwa. Waliwo abavubuka bangi abeetaaga okubeera nti balambikibwa mu makubo ge balina okutwala. Kawempe erina ghettos nyingi. Erina ghettos nyingi nga Kawempe. So nze ngenda kukwata nnyo ku bantu ba ghetto ate nga mbagamba abampuliriza nti Hajjat Farida Nambi Katonda yasiima 2001 nengenda mu ghetto y'omu Kifumbira, ghetto nzimanyi bulungi. Nengenda gwa ne wa chairman Waswa mu ghetto y'e Katanga. So nzimanyi bulungi. So ngenda kubeera nti era ndooza Mukama okundeeta mu ghetto ennyingi ez'e Kawempe. Kwe kumanya ko advantage gy'oyina kuba aspirants abalala. Ekibuuzo ekyo nze okiddingana Mwami Kungu naye nze advantage gye nnina gye mugamba nti nina amazima mu buweereza obw'abantu. Nsobola okukonkona abalala be bayinza n'okubeera nga tebasobola kukonkonawo. Ago mazima omusiraamu kyayita hakku. Kyesegenda kubalambulira ntya naye nze ekyo nkibabuulidde abakitegedde mukikoze eki mukitegedde. So nja kusobola okubasakira kugamba waliwo missing link eyeetaaga okubeera nti mukwatagana. Si kubeera nti buli kiseera varying voices zibeera zeesikaŋŋana buli omu asika munne amuzza emabega. So muwe NRM eyingire mu gavumenti eya NRM. Gavumenti eyo etagenda kuvaako kati. Nkubuulira okujjako Katonda yekka eyagireeta okubeera nti agenda ogitwala. But gavumenti eyo ekyaliwo mukimanyi nti General Yoweri Kaguta Museveni ku ballot akola ki? Ajja. Tumukomyawo. So muleete abakulembeze ab'e NRM babasakire mu NRM. Nze kyenyinza okugamba kijja kufuula obulamu bwaffe obw'eddembe obw'essanyu obw'obumu mu buweereza ate nga tetugenda kuweereza ab'e NRM bokka tugenda kuweereza abantu baffe bonna babeere nga beesiima mu buweereza obwo. Well, maybe okwongera okutangaaza n'okunnyonnyola tulaba biki by'ozza okola ng'omuntu because again nti by'ozza okola byeyogerera era biraga obusobozi bwo okukiikira bannakawempe. Biki byobadde otegeeza? Olugendo lwange Mwami Kungu lubadde lukulemberwa Mukama Katonda. Otandika okulaba ebintu kati nga bwe mbiraba mu 2025 si nze eyandibadde agenda mu Kifumbira slums because si gye nakulira si gye banzaala sayinayo bantu bange naye Katonda yankulembera okuntwala wa
mu Kifumbira nali mbeera ku Kira Road Sebo nga wali amaka gange agasooka naye nga wali abaana bava mu Kifumbiro okusaka emirimu kati nendabayo family eyali ey'enfuuzi maama yafa taata yafa ba relatives mbagamba baba tewaliwo ayamba tebagenda kukola ki bikwatako twalinayo omugenzi James Kakoozo wawa mumanya chairman waffe gwe bakuba amasasi abaana abo yali abakutteko era nayanguwa mangu ng'era obwannambi bwe neemanyi abaana abo nembazza mu ssomero mu KCC primary school liri awo mu Kifumbira lyali likulembelwa mukyala Jane era nkiwa yakyaliyo kati so ntegeera kati nti Mukama asobola okulidinga ebigere byo ewantu okukulaga causes kati bwo responding to those causes nagenda ng'akola ki akuteeka mu buweereza obwati obw'abantu obutaliimu kulimba obw'amazima sebo nze founder ne director wa Nambi Children Initiatives ekyo ekitongole ekyobwannakyewa kibadde kirabirira abaana enfuuzi ne mulekwa nze founder owa national mentoring programs ey'amasomero ne community era awo nga nasavinga nnyo ne Reverend Diana Nkesige yali Vicar owa All Saints Cathedral ne mukyala Ruth Kavuma ebintu bino kyeva nkugamba nti byeyogerera bimanyikiddwa osobola n'obikolako research osobola n'okugooglinga Nambi Farida ku simu yo. Well, do you think the opposition has betrayed voters in Kawempe? Kinziriremu ssebo sikitegedde. Yes. Because wanti govuddeyo oyagala banna Kawempe beesige NRM this time around okubakiikirira mu parliament. Awo nsinzira okubuuza nti olowooza abavuganya ababadde bakiikirira abantu bano mu parliament baba betrayinze? Sebo njagala okozesa obukugu bwo nga munnamawulire otwale kamera obuuze abantu bakawempe enkya nti bambi mumbuulira amazima osampolingeko abantu abeekanyanya babiri abeekomambuga basatu abeewayise wanu babiri bagenda kwebuulirira obuweereza oba abakulembeze ababaddeko babulabye butya okiwulira nyinza okwogera wano ne mugamba nti tuli kye bagamba ki? Of course bamanyi abamu abakulembeze balwadde ekyo kyo bakimanyi naye era bamanyi nti waliwo obukulembeze obutatambudde buki bulungi naye nga bwe nkugambye oyina amaaso agalengera ewala oyina ebyuma ebiraba ewala era ebireeta amaki amaloboozi n'ebifaananyi nkusaba ekyo yanguwe mangu sina mukawempe mukagende emakindi egende nakawa obuuze abantu nti obukulembeze bannayo bubaddeko mubadde mubalaba batya era abo bokka abakulembeze abakoze obuweereza eri abantu bensuubira nti bebagenda okuddako abatakikoze era tokisiubira nti bagenda kuddako. Okay, mukawempe specifically abavuganya tebakoledde bantu abavuganya ku kifo ki abagenda okuvuganya kuba member of parliament abali ku opposition because abali ku opposition Kawempe kulembera bali kuvuganya government era nga bwe watandise based on your assessment tebakoledde bantu nkugambye bwe ntuse mu Kawempe waliwo omuwaatwa omuwaatwa gwo weeguli naye era nkusaba n'obuwombeefu ssebo mwami kungu okozese obukugu bwo okulambulula ensonga eyo saagala nnyo kubeera nti nze ngenda okwogerera abannakawempe nga gye bali nkusaba okole sampling oleete wano abantu 10 babiri bavudde bwayise 1 obagaye nti bannaye obukulembeze mu bulabye butya abakulembeze abaliyo muli basiimu gye bali bakwebuulirire era nkugambye nti abakulembeze bokka abamatiza oba abakoze obuweereza mu bantu bano obulungi be bagenda okubeera nti baddamu okulondebwa abatakoze bukulembeze bulungi tewali ssuubi yakuddamu kubalonda sebo. Ate njagala okugamba n'okukkaatiriza ensonga eno gye nabagambye nti nze nina okwenyumiriza mu bantu abatambuza programu ya PDM abatambuza programu ya presidential skilling n'ensanga nti mukyala Nakanwagi owewe waayise 1 afunyemu kinyongedde okumpa amaki amaanyi era nenkugamba nti ne mwakayiza next media muno mulimu abaafunamu muki mu programu ezo okimanyi nti wawaddewo programs nyingi
nga zifuna okusoomoozebwa ekyobuli bw'enguzi zino zigenze wano zino zigenze wano so mu butuufu gaapu eyo weeri mwami Kungu naye nga nsaba oyongere okubeera ng'ogirambululira abantu bagirabe. Well, egimu ku mirimu gy'omubaka wa Parliament kukiikirira abantu representation. Kawempe ekifo ky'ojjamu ey'omumambuka tefunye mukisa ogwo olw'okuba nti Honorable Segirinya ebbanga eddene abadde mulwadde okutuusa bwe yafa. Waliwo abalowooza nti bo nga bo abava mu kibiina bw'interactinga n'abantu abalonzi they really miss their legislator. Baga nti waliwo baagala kutambulira mu mukulo gwe balina abantu abasobola okugenda mu maaso n'ebyali ebigendererwa bye. Don't you think they deserve that opportunity? Sabo mwami Adam Kungu tutambulira mu nsi eno erimu amateeka agakkiriza buli muntu yenna awulira nti alina obusobozi okwesimbawo, awulira nti asobola okubeera nti atwala maaso programs oba obuweereza obwefaanaganyizaako ng'obw'omugenzi Muhammad Ssejjirinya. Bannakawempe North mbategeeza Hajjati Nambi Farida abadde omuweereza ow'amazima ow'abantu. Bw'oba gwe tokimanyi kibuuzeeko omuntu omulala akimanyi, ekyo kyekyamazima. Ndi ready okubaweereza yadde nga nyiza okuba nga siva na mu pate yo. In fact mbakunga mwenna abatava na mu pate yange. Bw'oba wandabako nenkola ekintu kye wasiima n'okisanyukiramu n'ogamba omukyalo oyo w'NRM akoze ekintu ekirungi eri abantu. Ne kino kyennyini kye nakoledde omwana wa Ssejjirinya eky'okumuzaala kozi nafuuse maama we mumpe obululu ate nga si yekka. Njagala okubategeeza nti bamuleko abalala bangi nnyo be tuzze tukwatako naye olw'okuba omugenzi famire naddala omukyalo oyo yaŋŋamba nti nedda abaana abalala gye bali ate tufunyeeko obuyambi bw'abaana baki babiri neebaza mama sipiika yavaayo n'awaweerera Shifra ate kati naffe aba Nambi Children Initiatives ne tukwata ku Sharifa ate nga n'abaana abalala bakyakola ki bakyaliyo kyekyo lwaki mwakiraba nga twakireeta mu public. Well, but Parliament gy'oyagala okugenda, Honourable, I've interacted with quite a number of legislators nga baga nti basanga n'obuzibu okuteesa sufficiently okuggusa ensonga olw'okuba nti bangi. We have about 529 members of Parliament. Baga nti obudde butono, ddakiika 2 tezimala and bw'osuubiza ebintu bino byonna simanyi oba ebizibu ebiri mu Parliament gy'oyagala okugenda obimanyi bulungi, the challenges that are therein that abaliyo bye bakaaba. Nina essuubi lye neesigamyeko ssebo nti NRM Member of Parliament asobolera ddala okubeera nti atuula wamu ne gavumenti y'NRM ne basobola okuggusa ensonga ezimu ezikwata ku bantu. Ate era manyi nti oluusi singa wabaawo nti waliwo okusika omuguwa ebintu ebisinga tebiteesebwako oba kale n'okuwa bwe audience okubeera nti oyanja ensonga omukisa ogwo guyinza okubeera nga gubula. Bannakawempe mbagamba ki mugezeeko ku buweereza obwa NRM ng'asaka okuva mu NRM government. Because NRM government Katonda ye yagireeta ate yamanyi obudde bwayo bwegenda okukola ki mbakakasa nti ekyaliwo. Waliwo ebintu ebiri particular byoga nti well nindi ekirowoozo ekirungi nnyo naye badde sina mukisa badde siri mu Parliament but wenfuna omukisa nengenda mu Parliament ensonga eno neeno zenjagala